twogerera aba ku Makka Madina Hajj services balina enteekateeka gye bataddewo nga baagala buli muntu alina ku busobozi agenda alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ku miliyoni 4.5 oba ku $1,200 mashaallah omukisa gwadde gukyaludde okubeerawo ate nga mwana wattu gwa ttendo omala ennaku 10 Makka omala ennaku 10 Madina oluvannyuma obeere ng'okomawo Uganda mumaze emikolo gye gya hajji. Naye ndeseeka ndowooza omuntu okukola hijja bw'abanga Allah ategeeza nti omuntu okukola hijja okunulira okukola hijja kyalibadde kirungi n'asooka akola umura kyekisinga ddala obulungi kubanga agenda okugendayo nga buli kimu akimanyidde ddala buli kimu kyalina okukola Allah baba muwadde obusobozi kyekisinga obulungi mashaallah naye lwakuba nti kimanyi okujja nga hijja bagimuwadde buwi kituufu naye omuntu nga Allah akwadde ku busobozi ensawo yo ngazi wasooka mu umura kikuyamba nnyo ogenda totawaanyizibwa Makka nyina gwe nakigambako sijja mwogera mukwano gwange namugamba e Makka waliyo ensonga bbiri eziyinza okujja ku mulamwa. Ensonga ensooka waliyo amaalo wallahi otuuka eri kiri ekifo kyange ate bwekijja ku muntu nga yasoma ku byafaayo wallahi waliyo abeera mu mushahada gwennyini era abamu babaleka n'okubula babeera maalo gaffe obeera wano otunula bwoti ogenda okunula bwoti ngaekibiina olaba Nigeria bebayitawo n'ogoberera abo naye ekyokubiri waliyo excitement essanyu omuntu lyalina eryekika ekyawugulu limuleetera okubeera nga naye ava ku mulamwa weyanisomedde edduwa ekanga ayiseewo tugamba atunulira bintu byalengera ebyenjawulo byatasanga walamaanyi naye Makka Madina yagambye nti omuntu wa wansi abeere ng'afiibwako abeere ng'agenda akola umura so tukuya ku simu 070 46 oze 782 44 tubeere nga tukuyambako okubeera nga ogenda okulamaga n'okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange Sheikh Mudaffar Kalembe imaamu wa Nateete Regional Mosque sebo olina obusobozi obugenda ku umura lekera okutuma abantu buli agenda n'omutumiddwa sebo olina obusobozi Sheikh Mudaffar okubeera nga naawe kenyini ogenda nawe bakutumeko ogendeko ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala nabangi nnyo betujja okubeera nga tugambako kiriza Sheikh Omar batunatandika ne bazeeyo abantu bano akensuso mashaallah program ziba zifulowinga ate basomera ddala bafolowinga ate basomera ddala asooka Abdussalam mwizi wa Sheikh Rusawi mu lugha mashaallah naye muvubuka oyo omusiraamu oyo asoma era faraidha amufulowinga bulungi mashaallah Sheikh Hamidi nsawanyana asoma era faraidha amufulowinga bulungi Hajjati Aisha Kibooko asoma era faraidha amufulowinga bulungi abantu abegamba tuba mu programu ne bakubira akasimu nti seeka kino kyabuzeemu bwembanga nkisobola sebo otabeera nyina ebimu byensala mashaallah ebimu nenjuliza ne bagamba alhamdulillah gende wa Sheikh inshallah muganda wange Haji Papa abeerako naye asoma era darusu azifulenga bulungi Haji Abdul Majid asoma Haji Abdul Majid Sali awe nejje kuda asoma Sheikh Ismail abeerako era awulira kuda naye asoma nabangi ddala babeerako basoma era bakufulowinga fatahallahu lahum jami'an Sheikh imaamu wa Nateete Regional Mosque era iyo bawakatandika salaamu ng'akubiipi nga wanika omukono ategeera nti haadir nti mu kiraazi nkola ki mwendi abantu abo barakallahu fikum mukiikiridde abalala abangi batasobodde kuwonako naye nga mwenna bannanga olizafa Pan FM ne basiimu okuwaayo obudde n'osoma eddiini yo kiri mu bintu ebiraga nti eddiini ojagala mashaallah Sheikh naam leero tuletedde ki bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى قلت بزاه نني متين دا مجفو
yatusobozesa okujja ku mulundi gwe twasembayo era atuwadde obusobozi olunaku olwaleero okuba nammwe. Tusaba Allah ekitiibwa atwongere amaanyi n'obusobozi n'okwongera okuba nga tutangaaza ebitegeerekeka eri abo abasaanira okuba nga babiwulira era abateekwa okuba nga babimanya. Amanya n'eddoboozi Umar Suleiman Kasule, program manya obusiraamu bwo Pearl FM kutusinzira okuba nga tukuweereza. Tukwebaza gwe wenna sebanyinya eŋŋombo yange buli lwemba nnyimiriddeko, naddala bwe mbeera kale nga ntuddeko sijja kukaa kuyimirira, wabula bwe nnyimirako mu maaso ne wabaawo ne lwemba ntuddeko. Kati wano ntudde ndi mu studio za Pearl FM, program manya obusiraamu bwo. Nkubiriza nnyo ekigambo kino nti bw'owuliranga abasomesebwa nga wano bwe tusoma ng'olina wooli ng'osobola okufuna akakalaamu n'ekitabo, naddala bino bye tusoma bikubeeranga kumpi. Ekyokubiri anti oyinza okuba tojja kugaba maali naye bw'otunula mu famire yo yonna bonna babimanyi. Kati gumanya obeere nga gwe muwabuzi waabwe, naye bw'onaaba tutegedde nga bonna temumanyi, tujja kozesa enjogera egamba balinjogera nti oligolaka egamba nti amamesa amangi tegesimira bunnya. Ogiwulirako sebo? Nagiwulira buulizi birimu tadaarubu. Birimu tadaarubu. Amamesa amangi tegekola ki? Tegesimira bunnya. Ate agali awamu. Eyo njogera ndala nayo. Nasaba. Chobulanga Qur'an Allah yajisa wallahi tayina mukuba. Allah akbar. Ko oli tugaba mesa amangi tegesimira bunnya. Aye tugamba nti agali awamu gegalo. Slogan zisanjawulo almuhimu ekituufu. Sahihu fi nahiya wa khata fi nahiya. Sebo. Naam, kakati kwekyo nyongerera okubanga ase nkubiriza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bagenda maaso n'okubanga batuwuliriza. Oli asobola okubayo n'ekibuuzo kye, sebo luli twagaba ennamba omuntu asobola okuyita ku WhatsApp n'aweereza ekibuuzo. Waliwo eyampeerezako ka message neetonda okuba nti saasobola kumbeera nga muddira oba awo neerabiralabira okukakana message waliwo eyagisiimulamu naye yali asaba nnamba naye era mbadde nsaba enamba eno ngiddemu ngisome ali okumpi oginootinge osobola okuweereza ekibuuzo oba watategeerekese athna asharh nga tunnyonnyola osobola okubeera nga osindika ka audio naye ka audio bishart tekasukka seconds 2 ku 3 bireme kuba bingi kubanga wali omuntu asobola okunyonyola seconds gundi 15 ayinza okutandika inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh katageno ekibuzo nakireeta ku nkomi usi nafsa iyyakum inna astaqala hadith kalamullah kati no kankusese waliwo omuntu wa Allah subhanahu wa ta'ala bagani bamuwe ekibuuzo najja aleeta omukaddima nanyola omukaddima kati ekinyusi ky'omusomo n'agiteeka ku peegi emu naye nga peegi 28 azannyonnyola kale n'okutuuka ku ansa. Kati ekyo nedda tukola bwe tutyo, tutandike na ansa na kibuuzo butereevu. Ojja kuyita ku namba ya 070 20 okozese WhatsApp yo olikodinga akantu ako mpolampola okasindike ku WhatsApp. Ne bwe mba sifunye budde bukaddamu wano oba nnyinza okufuna bukaddamu anytime mba nsobola okukola ki okukaddamu. So ojja kuyita ku 070 20 kkiriza seeka nga situnaba kubanga era tutandika akasindika yuqaddimu baina yaday najwahu sadaqa nedda sebo kakati ensonga ey'okubiri seeka nakano kankayiseewo nyongera okubiriza era nkubiriza nnyo olwennyimirako eri mu maaso g'abantu oba nga nfunyeeko omuzindaalo okusobola okuba nga communicatinga. Nkubiriza nnyo abantu okudda ku nnono z'obusiraamu naddala mu kusoma mu kubusoma. Obusiraamu tugenda buyimirizaawo na kusoma. Bw'onaaba tosomye nkakasa bugenda kukaluubirira era buli ssaawa ojja kubeeraawo nga oli muntu atamanyiwa waakwata. Waliwo aya gye nasomeko mu surati al-Mulk nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba billahi minash shaitani rajim afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim.
ono atambula ng'agenda kaanahu fi tariqin fihi iwijaja ng'atambulanga mu kkubo omuli zigizaga amakoona abafu omuntu atambulanga gy'alaga tamanyiyo ng'agenda atagala butagazi ibaratun ategeeza kutagala addeena ddeeno bankwatewa abafu omuntu oyo yenkanankana n'oli atambula straight ng'akimanyi lino lyenkutte lyekkubo wemmalirako wali eri mba ntuuse la yastawiyani mathalan tebasobola kwenkana kitegeeza nti kun basiran beera muntu amanyi kyokola mu mbeera efaanako bwetu nze nkubiriza abantu abakulu tujoyininga olwaliro nno amasomero g'abantu amakulu bangi gameruse gameruse mayitirivu nnyo era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala bawadde obusobozi okubanga bagateekawo nolwekyo tubasaba abantu mwenna gye muli ekyokwekasa tewakyali omanyi abamu bwe bagamba nze taata wange teyabinsomesa ebyo waliwo olega nti omanyi obwo bunyikuta obw'olunyanyimba obwo nze sibulaba bulungi naye sente aziraba ne bizinesi ayina naye bizinesi ayogera mugagga nala kumuhadha kakati tugamba nti bannaye tuddeyo ku nnono z'obusiraamu abantu bakaba mafuta owulidde bakaba ate no by the way wano ayira Allah law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkul hadha hadith la razaqakum kama yarzuqu ish at-tayr Allah subhanahu wa ta'ala singa twali tumwesigamira mu butufu bw'okumwesigamira yali tugabiridde nga bwagabirira ki nga bwagabirira bikolawa singa okwesigamira Allah n'okuvaawa okusokera ddala kasita tutegeera ngeri gye tumula kiri tumwesigamirako n'obugumiikiriza ne tubutegeera n'obusiraamu bwaffe ne tubutegeera togenda kuleekaana togenda gamba nti amafuta gapaaluse no yes gasobola okupaaluka naye ate Allah ayinza obutakumma g'okozesa okuba kisumuluzo rabbuna yarzuqu naam hadha huwa buli lunaku nga bakulaba okuba kisumuluzo buli lunaku bakulaba okozesa Sheikh Yahya Maulana Yahya Seganga hafadhahu Allah awulidde kakati embeera eyo abantu tulina okuba nga tugiyiga nti Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'omwekwatako waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbuh Allah ajja kumalira buli kimu kyonna fa in azamta fatawakkal ala Allah wekasitoleta obumalirivu bwo khalas ebisigadde bikwasa Allah subhanahu wa ta'ala yuhdithu ba'da dhalika amra naam so kakati mbakubiriza nga mbayita okusookera ddala sijja kusooka kuyitira balala naye kansooke mpitire Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center eyo markazi esangibwa nabweru awo ku Kijegere tubakoowola abantu abakulu abagala okusoma misingi gwa idadi primary ye ibutida idadi ye O level ate ne thanawi ye A level so abagala okusoma ku misingi syllabus tambule kwe nyini abana bamwe gye basoma mu masomero songa ate ne Qur'ani gwe yagala okuga nti anze njagala kusoma bikwatagana ku Qur'ani naawe tukwaniriza naawe yagala okusoma olulimi oluwarabu olwa Sheikh Idris Ruswabi tukusomesa novaawo ng'oli mukugu olulimi olwo mu luwarabu so tubaaniriza abantu abo bonna seeka basasula kasente basasula kuba kuliko n'okukola ebibuuzo n'ebintu ebyenjawulo jangu tusomese naam naye seeka mwansobera eddiini ya Allah kyekibasabye anti tulina obuvunaanyizibwa namugambe bantu bagenda okuyamba kuno negyogenda gyotamanyi ate tufunamu n'empeera wadde tubajjako sente tufunamu n'empeera so kakati tubakubiriza inshallah mujje mujoyininge bw'otuuka ewaayise wali kwata boda sinji 15 kajja kutuusa wali ku Kijegere oba gwaliye Kawempe ku junction eri Kawempe ku 5 awo nyini mu junction kwata ekyerugoba sinji 12 kimanyi benzo kujjako bajja kutuusa obutereevu jufune form ojejjuze bw'oba tusobodde genda oyinza okuyita waliye Kawempe ku police wennyini emmanju w'ekizimbe kya Absa okuli Absa emmanju awo waliwo omuzikiti ojja kubanga opikingawo form n'ebisigadde osobola okubanga obimanya oyinza okuyita ku namba 0703 33 799 oba ku 0702 58 95 62 neya MTN 0772 86 16 87 butereevu ojja kubanga omanya ate ebikirako ebyo kakati tugenze ku musomo gwaffe ku mulundi ogwasembayo twasembayo nga tutunuulidde aya ekomekkereza aya zetwayise ayatul mujmala
aya eziri indirect translative ze aya ezitakutemera kukwanjuliriza kumanya nti kino kigenda wano kiri kigenda wano naye wabula zalina ensonga enkulu zijja zikoonako aya ezo tuzimaliriza ng'era olwaleero insha allah lwetugenda okubanga tuzifundikira twakotandika ne aya eyali ey'75 mu suratu al-ahzab mu suratu al-anfal ne tugenda mu aya ey'omukaaga mu suratu al-ahzab ne tusembayo ne aya ey'omusanvu mu suratu an-nisa ezo nno aya gye tugenda okubanga tukomekereza nayo ye aya eyo twagisoma ku mulundi guli eyali aya ey'omusanvu mu suratu an-nisa nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza agamba aubillahi minash shaitani rrajim للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى مؤايو خلينا ننتبه للدرس يا أخي هايو owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza muyo nti abasajja abaami balina omugabo mu maali y'abakadde baabwe gye babeera balese taata ne maama wal aqrabuuna n'ab'eŋŋanda zaabwe nabo baba balinako omugabo amakulu kitaawe akuzaala ne maama wakuzaala bwe babeera nga Allah bajje mu bulamu bw'ensi olina omugabo ku maali zaabwe naye omugabo gutali specified omugabo ogutannyonnyoddwa nti olina bwekintu olina kikopo olina kabada olina ki wabula olinako omugabo shaya ogutali described kakati nagamba nti walinnisaa'i teyakoma okwo twagamba Allah akozesa laamu milkiya laamu eitegeeza nti olina obwannannyini olina obuyinza olina authority olina right ku bintu ebyo kitaawo byabalese walinnisaa'i n'eri abakyala nasibun nabo balina omugabo balina rights zezimu nga naawe z'olina mimma taraka alwalidaani kwebyo bakadde baabwe ababiri maama ne taata byebabeera bakoze eki byebabeera balese wal aqrabuuna era n'ab'eŋŋanda zaabwe singa babeera bafudde nga bali be bamu ku abo abateekeddwa okubeeramu abo balina okubasikira nabo babako n'omugabo nabo n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala mimma qalla minhu au kathura kubanga mane Allah subhanahu wa ta'ala yewukana fi ta'biri yewukana mu kunnyonnyola kwe ne mu kutuulira ensonga mu kuzisunsula kwa uliriza engejaga nti mimma qalla minhu Allah subhanahu wa ta'ala yamadda nti emitima gyaffe kugamba gyeyagaliza nnyo mutanzagana naye katika nakatono nkuweeko ki gwe lwaki tokaleka naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mimma qalla minhu sinsonga katono kenkana katya au kathura obalese bingi byenkana bitya nasiba mafuruda mugabo gwateeka buli omu nanyirigwa ino gukola ki katika nkuweeko siya kugamba katika nkuweeko ki kati muno obutini naawe oba oli mugagga oba mwavu aina right efuna ku bintu ebyo kakati aya eyo kyetwalekayo byebigikwatako byetugenda okutunula ku mulundi guno nga tugenda kutambulira fi tafsiri ibn arab fi ahkami alquran ayogera ku nsonga eyo nga tuleetera masail allati tatafarra min hadhihi alaya ensonga eziva mu aya eno gyetugenda okubanga tutunulako gyetutunuliddeko waggulu awo tugamba nti ensonga zino zijja kuba 3 tujja kuzinyola mu nsonga eno mu ngeri eno wammanga okusookera ddala sababu nuzuli hadhihi alaya aya eno yava ku ki Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'agikola ki ng'agissa twakugambye tadarrujan Allah yagenda ssa ayati zino ez'enjawulo ng'ajja atunnyonnyola atunambikira obusika agenda atusembeza ku layini waatwagala yatandika na kutugamba nti obusika bwolina kubeera ku baaluganda kubanga edda okuva edda nedda abamu baakolanga ebintu byabwe nga bye babikoze nga bwe tujja okulaba n'atuuka ekiseera obusika obwali buzzeewo bw'omulundi ogwokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ataddewo oluvannyuma lw'okusenguka nga bagenze e Madiina
Allah subhanahu wa ta'ala yasooka n'akusupportinga n'akukkiriza ne aya obujulizi bwe tujja okulaba ate oluvannyuma n'amala n'akusazaamu. Ontegedde bulungi? Mu ntandikwa y'omwaka gwali gwa kusatu nga nabbi amaze okusenguka nga ne Ghazwatu Uhud ewedde ne Badiri ziwedde. Allah n'alyoka atulitira obusika olwaleero bwe tukola ki? Bwe tukyatambulirako. Bwe wali obulungi ogwokusatu naam we wajjira. Kati n'asazaamu obwo obwali obwa wakati w'oyo asenguse okuva e Makka n'ayingira Madiina n'oli amubudamizza okubanga naye afunako akantu ku bintu by'oyo abeera afudde nga talina bantu be yasenguka nabo, wamu n'ono abeera abeera abudamizza naye nga talinaayo bantu be. Bw'abanga avudde mu bulamu bw'ensi, ono ayasenguka nga talina bantu, nga talina kaalina, asobola okusikira oli atalina bantu be. Kye kimwera ono yasenguka nga mugagga nga yina ebyobugagga, n'agenda e Madiina n'asangayo waliwo oli lunkupe nga talina kaalina, naye nga mutuuze wa mu Madiina bwe yafanga ono atayina bantu be naye ate ng'alina ebyobugagga nga musenguse okuva e Makka, oli munne w'e Madiina yaweebwanga olukusa, yaweebwanga right esobola okusikira ono okutwala ku byobugagga bye. Ekibayita obusika kitegeeza kugabana oba kutwala ku byobugagga eby'omuntu bw'abanga avudde mu bulamu obw'ensi. Kale nno ku nsonga eyo tujja kuleeta obujulizi nga batugamba nti qaala Qataada, omu ku basahaba ayitibwa Qataada ayogera n'agamba nti kaana ahlu ljahiliya yamna'una an-nisaa min al-mirath. Abasajja abaaliwo, imanyi kigambo jahiliya abasinga obungi bwe tukyogera tukinasaba ku Bawarabu, naye jahiliya kaanat alamu kullaha. Naam, kaana fi alalam kullih. Naam, hadha huwa obujahil kitegeeza butamanya. Twasomanga jahiliya period naam, in Arabia bagamba in Arabia. But that is Islam. That is Islam. Kusaidi ya Islam, mu Islam, Islamic education. Naye kati bwe tugenda nga tugenze fil asl kubanga towerabira nti batusomesa ne ku empires ebbiri ezaaliwo, Roman Empire and Persian empires. Ezebbiri ezaaliwo zezaali ez'amaanyi nga zezifuga ensi eno va ku Lebanon za Americans, Russians and many others. Bano abaliwo abo baali tebamanyikiddwa, naye Allah subhanahu wa ta'ala obuyivu bujjawo nga Allah subhanahu wa ta'ala asindise omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga obuyivu bw'abannabbi abaali bakulembera bwali bwasigala mu bantu kinnoomu era nga tebamala gasangika. Nja kuwa example ng'omusajja ayitibwa Waraqatu bun Nawfal yali mwannyina wa Khadija mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Oyo nabbi bwe yafuna okukangibwa kwali mu Ghar Hira, okunyigibwa kwe yafuna nga obubaka obusookera ddala bumutuuseeko, bwe yajja n'agwa mu kifuba kya Aisha n'amusaba okumubikka kifuba kya Khadija radiyallahu ta'ala anha, n'amusaba okumubikka. Khadija bwe yamaliriza yadduka butereevu eri Waraqatu bun Nawfal, mwannyina mutaata omuto, n'agenda munyonnyola olw'okuba nti Waraqatu bun Nawfal yali musajja musomi wa ngenzi wa Sekalogolo bino yali musomi wa bitabo. N'amugamba nti qul lahu liyathbut, mugambe anywere, ennahu sayakunu nabiyya hadhihi al-umma, yagenda okubeera nabbi w'omulembe guno. Kakati ekyo awo bye bamu ku bayivu abatono, mbadde nkuleeta example y'abasajja abayivu abaaliwo, naye ng'obutamanya bwali buki? Oyo yaliwo naye nga Kaaba ejjuddeko amasanamu. Yaliwo naye nga Kaaba ejjuddeko amaki? Amasanamu amayitirivu. Yaliwo ng'abantu yatuufuuna bil Kaaba uryanin, nga beetolola Kaaba naye nga bali ki? Bwereere. N'ebirala byakolebwanga. Kakati ku mbeera efaanako bwetyo ategeeza nti obutamanya bwe bwali ng'olwedde buyitiridde nnyo ku mbeera ya jahiliya, baalinanga enkola ng'abakyala baabayitanga ba indoors, balina kubeera munda enclosed places, tebafuluma. Ontegedde bulungi? Nga tebabakkiriza na kuyingira mu nsonga zikwatagana ku busika. Wayakhusuuna bihi rijal, ng'ebyo basajja balina okubeera ng'ensonga ezo bazigoberera era nga balina okuzimaliriza. Hatta kana rajulu minhum idha mata wa taraka dhurriyatan dhi'afan wa qarabatan kibaran, omuntu yenna bwe yafanga n'aba ng'aleseewo ab'eŋŋanda, ng'aleseewo abaana be bwana buto, n'alikawo n'ab'eŋŋanda naye nga basajja bakulu, agandi istabadda bil mali al qaraba
al-kibar abakulu ab'eŋŋanda batwalanga ebyobugagga nga tebatunulidde baana boona afudde kubanga baki bato abaana balinga bato nga abalisi bato nagantu wakad ruwiya bituleetula ebigambo bino nti anna rajulan min al ansari omusajja omu ku basajja abaali batuuze mu Madiina maata wataraka waladan yafa n'aliko omwana sagira nga muto kalenzi kato kakali katwala emyaka nga okuva ku 7 okukka wansi otegere bulungi nga kalenzi kato oba okuva ku 10 okukka wansi nakaleka ngato wa akhan kabira naye nga alinayo n'owooluganda lwe omusajja mukulu nga mukulu fastabadda bilmaali naye owooluganda muganda we yafa muganda we n'akola ki n'atwala emaali eyakaana eyali badde eyakaana owulidde farufi'a amruhu ila nabiyi sallallahu alaihi wasallam ana dhaka nabbi yali waali sallallahu alaihi wasallam era ensonga qadhiya nezitwalibwa eri nabbi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu kyava abeeranga mu nsonga eyo yamugamba ebigambo bino faqala lahu al-am ya rasulallah omusajja oyo bwe yaleetebwa nabbi istadaahu yamuyita n'amutumya ne bamuleeta omusajja bwe yatuuka ya statement zaaliwo eziti yagamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah inna alwalada saghir ono omwana muto la yarkab teyeebagala kubanga bawala balina ensonga zaabwe zaalinga 5 naye yamukuzo arrukub omuntu okubanga asobola okwebagala eŋŋamiya oba okwebagala embalaasi oba endogoyi n'agenda mu lutabaalo la yarkab yaksuduna fihi madha almuwajahatu aladu nti omwana ono muto tasobola kwebagala mbalaasi kugenda kubanga yuqabil madha aladu asobola kubanga sinkana omulabo okumulwanyisa ono abyogera yetaata omuto ow'omwana oli mulekwa abigamba nabbi sallallahu alaihi wasallam omwana tasobola kubeera nga yebagala ngamye wala yaksib n'okukola talina kyasobola kukola talina wajja kasente tayinza kuba talina wajja oba takola amakulu tasobola kubeera nga emaali ena asobola ogikola ki okugirabba okugirabirira n'okugitumbula ng'ate nzi bwenyinza okukikola fanazalatil aya eyo gye tusomye waggulu nekola ki nekka Allah subhanahu wa ta'ala magajiza wa kana hadha min aljahiliyati tasarrufan eyo yali neeyisa mu kiseera abantu nga bali mbutamanya bwabwe tewali talina kyayamba bamulabanga omuntu ali awo talinamu onzuru ila adili lislami sokutunulira obwenkanya bw'obusiraamu mu nsonga ezo obwatunuulira rights z'omuntu wadde omwana akyali muto tategeera kubanga ne bwabitwala tiyagenda munenya n'omwana wazo ayinza omugamba nti lwaki tatutwala emaali yange nedda kubanga mwana muto tategeera naye obusiraamu bwa nedda omwana ono rights zize alina okubanga afuna emaali en bijahli alazim fa inna alwarathata as-sighar abaana abato abateekeddwa okufuna ku byobugagga nga balimu abo abasika adhiaf abo abaali abanafu kuba abaana abato batwali bukumanda kanu ahaqu bilmaal be baali bavunaanyizibwa nga balina rights ku byobugagga min alqawiyi okusinga ate mu abakulu owulidde naye faakasu alhukma wa abtalu alhikma bo ate bakifuula nga kiri ki naam kubanga ono omwana omuto gwomanyi talina wajja gw'oli mukulu kakubuuze olina emmere mu nnyumba emmere eyo esobola kumala bw'obanga ogiridde gwe weka ojja kukkuta emmere eyo bw'oba ogyawulizaamu abaana ba babiri ebejja bamala tebajja kukaabanja olunaku lulamba gwoyinza okusalawo oli emmere eyo nti onaanoonyeza abaana oba ogenda kuwa abaana bano batebenkere gw'ogende kuba engeri gy'oli mukulu ojja kusobola okunoonya ontegedde bulungi naam kati kitegeeza nti abantu bano bo bakola belaksi omukulu yalyanga nakkuta abato ne bakaaba ki enjala kubanga yaga nti anti abato tebasobola kukola kati nze kandye gava mu kulya waliwo nomwanzijukiza waliwo omukuwagala bange twali tusoma naye yagamba nti sebo nze yingini omusiraamu yagamba nze yingini nina okusiba yingini enywe afadahullah naam ako masala agasooka getutunulidde gabadde gajja ku sababu nuzul ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala aya eno yagissa
kyava tegeeza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti almasalatu athaniya tugenda kulaba ensonga ey'okubiri eva mu aya eyo gye tulabye agamba nti gana masala ate gwe kajja kuvaamu era obusonga obulala busatu bwe tugenda okutunuulira tujja ganyonyola mu nsonga ssatu agasooka agambye nti ensonga esooka bayanu illati almirathi wa hiya alqaraba aya eno gy'olaba erina enyonyola akakwate k'obusika ontegedde bulungi ate nga yeki lwe luganda abooluganda era yebadde ekulembeza gyezze ekulembeza nga aya ziri endala bwe zizze zikulemberwa ze twasookerako ezijje zitutemeratemera nga zitulaga nti ab'eŋŋanda balina kuba baŋŋanda n'olwaleero kye bayanu illatu lmirath akakwate k'obusika kalina kubeera ku luganda siva ku luno olwaffe twogerezeganya twesinkanye no oluganda luli olw'omusaayi Allah lwayogera ku so si luno olwaffe olw'obusiraamu so olw'obusiraamu kuba eŋŋanda zirimu emiteeko tulina oluganda olwaffe olw'obutonde kuba ffenna kulluna min adamu alayhi ssalam ontegedde bulungi wa adamu min turabi ate tulina oluganda olwaffe olw'obuzaaliranwa olw'omusaayi ne tubeera n'oluganda olw'eddiini ey'obuyisiraamu eŋŋanda ezo omuntu yenna bw'obanga ozitunuulidde ezo eŋŋanda zetugenderako naye oluganda olw'omusaayi ate lugatta wakati w'ebintu bibiri olw'omusaayi n'eddiini bye tusinga okuba nga tukola ki nga tugoberera era nitubissaako essira ensonga ey'okubiri ku eyo omumu qarabati kaifama tasarrafat min qurubin au bu'd aya eno Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okubanga agissa oba agyogera okugitulambululira yajjanga eyogera ku b'eŋŋanda bonna nga teyawudde kaifama kaana ilma min bu'din au qurbin si nsonga bakumpi oba kuba tulina ab'eŋŋanda ab'okumpi n'abeewala nja kuwa ekizampo omwana gw'ozaala n'omwana wa mwana wa mwannyoko oluganda olwo lulabi omwana wo gw'ozaala n'omwana wa mwannyoko kaba omwana w'omwana wa mwannyoko ontegedde bulungi mwannyoko manyi abantu bategera bingi sister kati oluzungu luzo twanguyizaako nti kati nze ndi musajja omukyala ali kuno mwannyinaze ontegedde bulungi omwana gwenzaala ali kumpi nnyo nange okusinga omwana gwa sister gw'ozaala gwe sister omwana gw'ozaala ndi wala nnyo oluganda lwewala oba oluganda olulala lutali olwo taata jjajja musajja azaala maama olulaba olwo oluganda olwo olulaba jjajja musajja yes taata wa maama oba taata wa taata wa maama oba taata wa taata wa taata wa maama jjajja oba wakuna otegedde sheikh hakadha wa in ala buli bwe twogera ku bajjajja tukoza wa in ala kubanga buli lwogenda mu bajjajja osigala oddayo ku kikolo osigala odda ku kikolo ate buli lwojja ku baana wa in nazala abaana beduplicatinga ozadde omwana agenda kuzaala munne n'omwana azaale munne n'omwana azaale munne naye azaale munne hakadha duplication egenda ekola ki kagamba bagenda bakota kwekubamu kopi beyozaamu mu mbeera efaanako bwetu naye ate bwe tukomawo ku bujjajja ku bakulu eno tuba tusigala tuddayo ku kikolo eri gye twava original akkiriza ensonga yokusatu ku nsonga eyo ijmalu nasib Qur'ani mu aya zonna ze twogedde kati no kijja genda ku aya ziri zonna ze twasoma mulimu kye bayita ijmalu nasib naye kati kiri eziri aya ze twakulembeza tezaayogera ku nasibu zo zaayogera ku kika so tezaayogera ku luganda olw'omusaayi ogwoyo abafudde gwe zaarakazaako gwe zaasinga ennyo okubeera nga zikoonako naye wano ezze ekoonye ku luganda neekoona ku bantu abasangibwa mu luganda omuli abakyala n'abaki n'abasajja ate neeyongera neekoona ku migabo ku maali ontegedde bulungi naye omugabo gwekoonyeeko egukoonyeeko nga guli wamu nga tetemyetemye wabula egambye nti gwe omukyala olina right ku bintu bya mukaddewo ng'afudde n'omusajja naye alina right kyekimu omukyajja ntegeeza abaana balinzi ab'omu kika kyammwe
ontegedde bulungi yes nategeeza mu nsonga eyo bonna balina right ku bintu ebyo n'ab'eŋŋanda zaabwe bwe babeera bafudde era naawe obaako ne right bw'obanga oli mu abo abateekwa okubasikira nga bwe tujja okulaba kubanga tuli ku ntandikwa. Kakati nno ku nsonga eyo kitugamba nti aya eno teyatunnyonnyola kubanga etutemeratemera nti onaafuna kino onaafuna kiri, wabula yagamba bugambe olinako right ate nga right yateeka fabayyana Allahu subhanahu wa ta'ala fi ayatin al-mawarithi khusus al-qaraba, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu aya endala yannyonnyola n'atulaga khusus al-qaraba ab'eŋŋanda abeeyawulidde. Ontegera bulungi wa miqdari nasibi au maqadiri nasibi, n'atulaga n'ebigero oba buli kigero kya buli muntu omugabo gwateekwa okufuna. wa kana nuzulu hadhihi al-ayati tawti'an li hukmin wa ibtalin lidhalika ar-ra'yi al-fasid. Nebanga etteeka lino Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalissa nebanga lyasangulawo entegeera abantu gye balina gye tulabyeko wali waggulu abantu gye balina nti abakyala tebalina kujja mu buki mu busika, ekyo kimu. Abaana abato tebalina kukola ki kufuna ku bya bugagga nga bwe kyali. Ekyokusatu nga bwe tujja okukiraba nti omusajja kana nuzul hadhihi al-ayati tawti'an li hukmin wa ibtalin lidhalika ar-ra'yi al-fasid hatta waqa'a al-bayan ash-shafi'i ba'da dhalika ala sirati Allah wa sunnatihi fi ibtali ara'ihim wa sunnatihim. nga bwe tuzirabye embeereza abantu zibajja bakola ki boogereramu mu mbeera ez'enjawulo. Naam, ensonga esembayo tuli ku nsonga yakubiri naye baddemu obutundu busatu. Akatundu akasembayo akokusatu qawluhu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti mimma qalla kabaddemu obutundu busatu tuli katundu kakusatu nti qawluhu subhanahu wa ta'ala mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruḍa. nti kana ashiyakhuna fi ikhtilaf yani yakhtalifuna an hadhihi almasail. Abantu bangi mu bamanyi balinga ensonga zino kubanga jjukira aya eno yakka bifunga aya ziri ezinnyonnyola ezikutemeratemera nti okwata kino gofuna kino gofuna kiti tezinnakola ki tezinnaba kubanga zijja. Kati wajjawo ensonga ez'enjawulo mu mbeera nti abantu abamu tebamanyanga katufuna ki wabula beerawo nga bakima ng'olwaliro bwe kikyali mu bantu. Kino njagala nkikutegeeze Sheikh nti abantu bangi wadde emigabo gino weegiri naye waliwo bali abakyalina entegeera egamba nti taata kati afudde nti kakati ebintu bino tiwabaawo omuntu kyakola ki akwata ku kintu kyonna. Okategeera bulungi ako ti ebintu byonna byaffe okategeera yes byonna byammwe kituufu nga bw'abasazeewo naye tiwabaawo akola ki gwe ne bujjangu oyagala nti mumpe ku ntebe eno gitwale togitwala. Ebyo bintu byaffe ffenna ogitwala ngaani? Ebyo entegeera ekyalimu mu bantu naye nga tokimanyi tolinako muki naye omugabo gw'otamanyi nti gukoba ila aina yamtad gukomawa ekyo tokimanyi n'oli takimanyi wabula tulina entegeera egamba nti ebintu byonna byani byonna byaffe. Nojja osanga nitufunye obuzibu bw'amaanyi nnyo mu nsonga eyo naye nga bwe tugitunakoma okubanga tunnyonnyola osanga abantu bajja genda ensonga zino bazisunsula n'okwongera okubanga ate munnange bazitegeera. Kiriza Imam Maliki rahmatullahi alayhi yalinga akasama naye amasala gano era abantu bangi abamu ne bamwawukanako abamu ku bamanyi ne bamwawukanako ne bagamba batya fi qismati al-matruk ala madha ala al-fara'id. Eno aya yalinga agenda bamwawukanako mu kutematema amasala nga addira nga ntematema ebintu by'omuntu abafudde n'abitematema nga agenda abigabanya buli omu nga mukwasa byalina okukola ki byalina okubanga afuna. idha kana fihi taghyirun an halin kalhammami wa buyuti zaituni wa ddari allati. Kati bwe yatematemanga ebintu bino omanyi mu ntematema y'ebyobusika tulina ebintu bya mirundi ebiri. Tulinamu ashiya'ul mutajazza wal ashiya'ul ghayri mutajazza. Ebintu ebikirizibwa okutematemwamu n'ebitakkirizibwa okutematemwamu. Kakati bwe yalinga atema ebintu bino ebitakkirizibwa kutemamu okugamba ebitakkiriza beyuza kangamba ekinabiro kiri kimu. Ontegedde bulungi? Kati ye bwe yakikwatanga bw'ati okukigaba oba kigabidde oba ennyumba ng'omuzimbo guli wamu. Imam Malik bwe yakikwatanga ogitematema okugabira buli omu okufuna omugabo gwe. Abamu ku bamanyi bamukola ki
bamwawukanako ne bagamba nti buli kintu ekiba nga tekikiriza kitemamu nga bo bagamba nti tetukkiriza kikola ki kukitemamu kubanga lwaki nga nti kubanga omugaso gw'ekintu ekyo kugenda kukola ki gugenda kuggwawo gugenda kwonooneka tusigale nga tukyakikola ki tetukyakiganyirwamu mu nsonga eyo. fakana ibn kinanati yara dhalika liqawlihi ta'ala mimma qalla minhu aw kathura nasiba mafruḍa naye ate abamu kubamanyi bo balabanga ensonga eyo nga ekisaana kubanga Allah agambye nti mimma qalla minhu aw kathura mu butondo bwako oba mu bunene bwako mukagabane buli omu akole ki afune haqqiye. wakana ibn al-Qasim yara anna dhalika la yajuz abamu kumanyi balati benga ibn Qasim lima fihi min madha min al-mudarra وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضر في قوله سبحانه وتعالى غير مضار إلى الله سبحانه وتعالى أبامكم أن يبقى أنت بمبغا مغامبي أنت مما قل منه وكثر أتم نيويرا آية غامبا أنت غير مضار نيمو تم كغامبا muleme kukola ate kigenda kukosa ontegedde bulungi kigenda kukosa. Almuhimu ku nsonga eyo abamanyi abasinga obungi kitwagenda nakyo mu nsonga efaanako bwetyo abamanyi abasinga obungi ensonga eyo tugamba nti ekintu kyonna bwe kijja nga tusobola kubanga tukikasama tusobola kubanga tukitematema ne tukibagabanya abantu tufuna hiila endala watufuna solution endala etya yes waliwo kituyita sharika fil Islam kitwandise company ownership abantu babeera nga balina haki eyo basobola kubanga begatta ne bafunamu amanafi agava mu kintu ekyo nasobola okiganyulwa mbwe bannyumba ng'eryemu ng'ate bangi okugipangisa ndaba kikiba kisinga oba ekintu ekyo okukiwa omuntu asobola okiganyulwa ne bafunamu manafi agasobola kubanga gabagasa bonna mu nsonga efaananako bwetyo. Almuhimu ensonga zezo bwezityo bwezibadde olunaku olwaleero ku aya eyo yetu zetwali twalekayo ku mulundi guli. Naam tusaako ki kati olwaleero tuwumbye aya ziri ezitatulambululira nsonga era ku mulundi ogujja insha Allah ziri ku faraid zisoose kulaga Luganda. Tugenda okutambula yonna tugenda kutambulira ku Luganda kati atuwuliriza yakitegedde nti tugenda kutambulira mu Luganda kubanga zino zimaze tukakasa. Ekyokubiri zitunyonyola emigabo ze aya tugenda okutandika ku mulundi ogujja mu wiiki ejja insha Allah okwongera okutematema era nga tujja kutandika ne aya ey'ekumi surat an-Nisa insha Allah gye tujja okubanga tutandika nayo biidhnillahi ta'ala. Naam, barakallahu fik. Mukadde waffe Sheikh Omar Kasule tukwebaza okufunanga okyali ku Pal FM kimusa kutunzumene sima mutawulijjo mukize tukume wano naye nga mbajjukiza nti umra Makka Madina umra weri dola 1200 mugende ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ofuna omukisa ogwo ogwanjula ensonga zo zonna olyawo Allah n'atukyusizaamu n'akukyusizaamu ngera gyewangaliramu basange kofiisi okusoma abeewandiisa kugenda mu maaso ku lwokusatu olunaku olw'enkya inshallah baada al-asiri asiri tukisalira kofiisi zattaawo erubaga. Ekyokubiri ate kusande waliyo okusoma ku makya kwa bonna abeetegese okubeera nga bagenda kulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusitula kuliwo nga 16 omwezi ogujja omwezi ogw'omunaana paka nga 25 tubeerenga emikolo tugimaliza biidhnillahi ta'ala kuba ku 07 ye Makka Madina Haji Services bakutwale ku umra insha Allah ta'ala. Naam, benjogerera abasipotisi batusiunda nkakasa bagenda kwogera ebikwatagana ddala ku ttiimu ya Haji Pro ttiimu ya Seno engeri gyekolamu ennaku zino era bagira okusaasira abakyerisi abatuukiddwa ekikanga buli kyekika ekyawaggulu. Tuwagaliza ekiro ekirungi saba Allah kitiibwa bakuume tumerabira zikalizo febaka naye busooke muwulirize ebikwata ab'emizannyo ebibakwatako namwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.